ya mukulikeyo basebe ne banyawo mukulikeyo mukumula mukoko munaye mu program we twabadde mu program wa Jotya mu city anti amuna tuba tunyumyanyumyamu ne tuwaya program we eriwo kusanyusa mmwe eriwo tuyiga tusomesebwa byonna mu program wa Jotya mu city mu program nga tukakalagenda mukumula ko twale tubuza mama atubulire kituufu yasomako ne Wilson Bugembe awo nyini we twagala otandikire mama nga muline Wilson Bugembe yasoma Bugembe yasoma mwatula mwogera kwe munange kyemumanyiko kubanga essomero eryatugatta kyenyiza okugamba naye twaye mu stream edge emu ate kyemumanyiko bambi Bugembe yayagalanga nnyo Yesu kyenyiza omwagamba era mu biseera ebyo nze nno nali sinakulokoka bulungi naye ngera kale kyogere nti wali mulokole era saali mulokole naye ngera nga sinabitegeerera bulungi kyenyiza okugamba naku yakulo naye kyenyiza okwogerako bambi nti yalinga ku ssomero ng'agezaako okuzzaamu bannaamaki amaanyi obyakatonda oba onfuna bulungi kyenyiza omumanyako ekyo naye nga mathematics bw'atuuka mu class awo namulabanga awetanga misinde mu mathematics awo naye tulifuna akaddeke naye tumwebuulize mathematics yali amugoye nedda munnaye omuntu obaako omuntu mukusomera abirako ne ba ojibe ne ba obiba olwo ye yakomekereza ati olwo nga mwawukamuna mutya buli omu Yajja yakwatanga bibye buli omu amanya gye yalaga naye kyebumanyiko nti bambi bw'oba ogenze wawayimbira oba biki agamba olaba no benakulemberanga okitegeera wayingira akazigo nga weefumbiza mami bwe yakitegeera yakola atya mama wange bazadde bo balwawo okukitegeera naye kyenyiza okugamba nti Mukama yannyambirayo kyenyiza okugamba nti tekyatwala budde bungi nga banyanjula omwami oyo yanyanjula lwakuba nti Mukama yamujja mu bulamu bw'ensi kibi bambi Mukama yagenda omujjula mu bulamu bw'ensi nga kulinamu abaana abaana balina abaana bana olina abaana bana nina abaana bana gobadde ompita muto nedda maama kyobola bankuyisa ne maama webale kubeera muzadde mulungi nemanya nti okuziza abaana wewaawo olwo nga mukazigo muva mukazigo oba mwava mukazigo nga bazadde bamaze ekitegeera okukyala ngaokukyaza embaga yaffe emikolo gyaffe gyonna mu muzigo naye bwe twava mu muzigo ogwo ngera mumanyi ebintu nga obadde ombuuza nanjo naye saagala byogerako alandolesu twagirese bwe twamala wetemba emikolo gyaffe twagenda okulanga landlord asindisa ekipapula kyokutubanja rent wansi w'ennyumba wewati kyenzijukira bwentyo naye namwe mwina akajjanje kyali kikozesa embaga nga mukyali mu bupangisa kyekyali ekyaki abakazi namwe mututeeka nnyo mu programu ezitalina kubeera omuntu abaako nekyekengera kati bw'alabanga oba otutte oluusi omwana w'abandi okubeera mu muzigo tekigenda kwanjula mwana w'abandi senga oba olina ebiruubirwa mu maaso nti onootuukiriza nemusobola okutuuka okuba obulungi kubanga naye ndowooza yafunamu okutya yatya omwana w'abendi omwana mujja ku ssomero nava mu ssomero kale nange nga ntyayo okukola ki okuddayo neŋŋamba owaayi osanga kati nazaayo embaga nali manyi bagenda nakungoba misinde kyogamba bw'ava mu ssomero n'oyingira akazigo ne mukwano gwo omulimu gwo gwasooka gwali bizigo nasooka nenimbakawo abazadde nti nsomera ku lupa we kabalagala kompyuta nensoma nenga ne kompyuta etwalira ssente bannaye buli wiiki tulina ogenda ne ssente nenimbalimbakawo abazadde nentuuka nga lyanga okulimba nkukooye ngamba limbe bampayo busente naye ngambagamba gyensula ndowooza ose tebakkirizayo ki bazadde kyenzijukira kyekyo kyendabagamba naye nga natambulanga mulimba naye nga nfuna okutya n'otuuka n'obikoowa okulimba kubi kati gyegyebiri gye wagijja mu kulimba ezo sente kati sente olulimba lwenalimbayo nga nti ngendika nimbe ng'omwana nenkwata sente abalabe ababadde bagoberera programu eno kituufu wetufunye ekino ekituufu mami kapito gye yamujja mu kulimba ge mazima kubanga abaana bangi babitambuliramu naye olwaleero nsobola okugamba omwana nti kino tokikolanga wadde nga nakikola ne tokikolanga kubanga kyewakola tosobola kukyejjako era ekyo kyoba wakola oba onfuna bulungi kakati nentandika neŋŋamba kakati omugezi akola ki kantandika okutunda konki ku ngoye
oba nfuna bulungi mu kutunda engoye saatandika zitambuza mu kibuga era nafuna kayumba ku botiki ekibuli nempangisa akayumba entandika okutundatunda mwenatundatundamu ebintu byatukatemu nga tebikola ki tebitambula bulungi bwe byatukatemu nga tebitanga bikyuseemu neŋŋamba kati nkole kikangenda ate nnoonya emirimu nenekkiriza mu entambula ku street z'e Kampala nga nnoonya mirimu ng'era omwana bw'abeera kuba gye nasookeramu okunoonya watembeyako ku mmere kutambuza ngoye tewavuga ku mmere sitembeyanga ku mmere wava mu ngoye n'okola ki ng'osuuse okufuna akalime mu kibuga nentambula nga nnoonya emirimu mu kibuga bwendatambula nga nnoonya emirimu mu kibuga nejimbula siina gye saagenda mu Giant Musebagala Nsanzi kweganga nekkirizamu nti wonna wonna wali akalimu nze kanfuluki nga wali edduuka wonna wonna nze nsinkana abantu mbasabe emirimu naye ekituufu kya byonna emirimu egisinga giriko mwana waani ate ekintu ekirala kyevola atukubiriza abakyala oba abazadde ogamba abaana mubayigiriza emirimu gyammwe gye mukola kubanga sisitimu eri mu bibuga oba eri mu mirimu omuntu asobola kuteekawo omwana wo nga gwe kennyini ng'owuwe ali waka oba ofuna bulungi kyensinga okumanya nti tuzimbire abaana mu mirimu gye tukola ffe bennyini kubanga abasinga obungi era emirimu gye basomye si gye bakola ki si gye bakola kati emirimu gy'abazadde gye gibabeezezaawo oba emirimu gye beekoledde okubeera ba job creators awo wennyini mami omuntu atalina capital yakola atya okutandikawo ka bizinesi omuntu atalina kapito era njagamba nti omuzadde engeri gy'aba nti ng'ovudde ku kyokuba nti atalina muzadde we nti muno munaaye nti balinga nkoba za mbogo omuntu yenna yina nsuubira nti mu nsawo newankubadde nti ogamba nti olina kapito naye olina akasente kogamba nti leero nfunyeyo ku mitwalo 5 mu ngeri yonna oba ozifunye otya aba zikuwadde oba mu ngeri yonna tosobola nti tolina mitwalo 5 tolina mitwalo 2 tolina mutwalo kubanga n'omutwalo gusobola otandika bizinesi mu Kampala ate bwe tuba twogera maama waliwo wekisukka saagala olimbe bantu sijja kulimba mbooza otya kati tugambe otandise nakyo otandise na mutwalo otandise nakyo ng'otandisiza mutwalo tandika n'omutwalo ogenda mu wino ogenda funamu engoye mmeka obugoye butopusi bw'abakyala bwemmeka bwa 2 tosobola kutandika n'obugoye obwo abatambuza engoye tebakola ng'obutunze mmeka nentambuza engoye ezo nentunda mutwalo oba kasanvu mba nfunye sente mmeka bwe manga nina ekiruubirirwa nga mmanyi nti abaganda bagamba nti omunaku kaama yeerandiza yekka nawe n'omanya nti mbutuufu teri akukwatirako otandise nga bw'oli wekka oyinza obutatereka sente ezo katugeze ofunye ebisente mmeka tubale ofunyemu kasanvu tubale ekitone ennyo kasanvu kale n'ettaano ofunyeeko 3 ku buli lugoye tugeze ekitone ennyo 3 ku buli lugoye sente mmeka z'oba olimu amagoba kale kati twale nti nofunyemu emitwalo ng'ena oba 3 ofunyemu emitwalo 4 otandisiza mutwalo ki ogumu ngenda gubala nti ngenda gusasaanya mu kulya kale n'okutambulako kubanga enkyoba olina okukoma mu kibuga ofiseeko 3 oba ofuna bulungi bizinesi ebadde oy'omutwalo gyongeremu omutwalo gifuuka emitwalo emeka 2 luli wasubudde obugoye 5 kuno osubula obugoye 10 ofuna bulungi omutwalo gutereke amazima amatuufu tosobola sigala kyekimu mu programu eno wajja otya mu city abantu bangi bavudde mu byalo bayingidde mu kibuga oli akugamba najja na 2,000 kati saawa zino anyoola naye naawe ojja nnyola wejjeemu ekyokubanga endowooza gy'olina nti eri negative tandikira ku kino ky'olina ojja kufuuka omuntu ow'omugaso mu Kampala muno ojja kufuuka omuntu omunene mu Uganda muno ojja kufuuka omuntu omunene mu Kampala n'ensi yonna okwenyomera kwe tulina wejjeemu olwo mami nga gamba nti no aliddeko afisizaako emitwalo 3 atandikirawo mpola wali wabadde omutwalo yongerako omutwalo okusevinga ogenda sevinga guli omutwalo ofunye emitwalo gyena ofunye bulungi eyatandisa omutwalo zayo emitwalo emeka 2 omutwalo gutereka omutwalo gukose mu ntambula awo ku mitwalo gumu nsobola okutandikirawo nenyingira akeedi tosobola kutandika ku akeedi kubanga nange nyizo gasa atandikira mu akeedi era mu time y'okutambula nga ntembeya nali nti ebizimbe era nga ngamba nze kantambule neŋŋamba kati omuntu wa akeedi bw'atuulira wansi asobola okuba olusita nakola naye nga nze atambudde ku muntu owo asooka naddako nyinza okuba nkoze n'okusinga atudde mu akeedi neŋŋamba kati kantambule olw'omukaaga bwe lituuka nja kgenda nkuuta ekigere kyange nga saavisi omukyala yandikuta atya bbaawe omukyala otegeeza abakyala abafumbo abakyala abafumbo kyenyinza okubagamba nti omwami oyo wali badde omukwata mu ngeri ennungi olw'ensonga nti ffe kati abakazi abakoze ku ssente tukimanyi nti ssente ebula ekisinga okutabula abakyala mu maka ng'omwami tasobola kusaavinga needs zonna ez'omu nnyumba oba nfuna bulungi naye bw'onoonya ku ssente osobola okutegeera nti bambi n'omusajja muntu
oba nfunye bulungi kubanga ssente zisobola okukubula gwe omukyala n'omwami ne zikola ki ne zimbula ate ekyokubiri omwami ono bw'abanga oli waka ng'akunoonyeza ssente nga mu butuufu agenda kukola emikono egyali badde ebiri egikola mu nnyumba guli omukono ki gumu gwe gw'omwami ogusaavinga needs zonna ezawaka ate gwe gutunuulidde ne mu byenkulaakulana ebatwala mu maaso ng'okuzimba amaka gammwe oba nfuna bulungi kati nze kyenkubiriza omukyala nti okufaayo ennyo okubeera omuwombeefu eri omwami oyo nga bwe mwajja okubeera ababiri mubeere omuntu omu ekyokubiri muteeseze wamu naye gwe kyolina okumuwa osobola okuzimba omwami ono omugaggawaza naye ng'omugaggawaza lwa ndowooza zo z'olina naye nga tokozeseza ssente oba nfuna bulungi n'okumugondera n'okumuwa amagezi oba nfuna bulungi n'okumulabirira n'okumuwulira oba nfuna bulungi n'okukola ate naawe ebisanyizo ebisobola okumwekuumirako okubeera nti oli mukyala nga ffe Halleluiah esenga osobola okujjawo Halleluiah Beauty Center era bampita senga Halleluiah nze bwe nayingira mu kibuga akantu kamu akasingwa tesitasobola kwerabira mu bulamu bwange akulinya amadaala gano agatambula gansumbuwa nnyo gwe kiki kyotasobola kwerabira ng'olunaku lwayingira mu kibuga nze kyesobola kwerabira mu kibuga basooka kunfera nafeerebwako mu owino bakujjako akasenteko oba bakufera bati nasooka nereeta amaalo kubanga bw'ojja mu kibuga oba olowooza nti buli muntu ali ku bibye sebo buli muntu atunulidde otambula n'abantu mu kkubo naye nga omuntu amaaso agatadde mu nsawo yo naye nga tokimanyi oba ofuna bulungi nze olunaku lwe nayingira mu owino natandika okugamba kuba nasooka nga bwe nigambye nti nasooka kutambula ku street ne mu kutambula ku street omuntu eyasooka okunkozesa mu kibuga nga bwonoga nti akoseeko mu dduuka ye Katooto mwami Katooto oyo yaliko Sony MOP yaliko MOP wawembalala naye mu kibuga wano ye musajja yasooka okunkozesaako mu kibuga nga ntunda masimu oba nfuna bulungi kati kyenyinza okugamba nti bwe navaawo ne ŋŋenda ku Wilson era mu masimu waliwo omukyala naye yafa bambi bwe navaawo awo nentandika ate okuddayo era mu owino mu ngoye nga sinaba ate kugenda mu bizibu naye okimanyi kituufu nti mami okoze emirimu mingi era ogikola naye muna okupatikana bwe bigaana olumu obitunda nga bigaanye byenosooka obisiga n'obisiga omufere yatwala ssimu yatwala ssente kali nayina akapito nga 1,010 naye n'emitwalo 10 nentandika n'emitwalo emeka 5 kyogere ogambe nti bannange muowino yogera nti bannange ekyalo kibi ekyalo bannange ekyalo ate ekibuga kiyigiriza tekumalamu ekyalo ekibuga kiyigiriza ate oyiga eyajja nga bamuyita batya bakuyita yegeyege omuntu nga ayingidde mu kyalo nga alina amaalwe bw'oyingira mu kibuga ng'olina amaalwe ng'okyalimu ekyalo kiyi bannakibuga bakuyigiriza ekibuga osobola okuyiga ekibuga ate n'okiyiga olunaku lwe bakubba bwe bataba tebakubbye tosobola kuyiga kibuga nzi kyendowooza nyinza okugamba naye nze nayiga ekibuga okuva lwe banziba nayingira owino nga ntembeeya oba nfuna bulungi bwe nayingira mu owino natandika n'emitwalo 5 nenjireko ewaka olwo nzizeemu owino omulundi ogwokubiri kubanga nali maze okufunayo kakapita okuva mu masimu onfuna bulungi naye olwo nagenda banziba banfulumya owino ne bantwala mu kisenyi ne baŋŋamba eyo oli engoye buli kagoye ka 10,000 bwe nawuli akagoye ak'e10,000 onfuna bulungi ne ŋŋamba yi wano mba naafunamu engoye mmeka nenziruka waliwo n'omukyala munange gwe baali batutte nga ne bamufulumiza babeera ababbi omukyala n'omwami babeera abo omusajja bwakulemerera omukyala nakonvinsinga n'olaba mukyala muno n'ogumira awo nti mukyala muno naye nga bonna babbi ne banfulumya mu owino bwe banfulumya mu owino ne baŋŋamba nti engoye ziri eri biki naye mbaga bannange musooke mutwalire musooke mumale okuleeta ezoono nga tubanza okufuluma then nange nja kubaweezange muzikole ki nja kubaweezange muzikole ki mubeere nga mundeetera ezange nebizayono zimale okuvaayo kumbe simanyi nali simanyi nti nezange basoose kuzikola ki kuzinzijjako esente oba basooka zitujjako nenekangamu negamba ne musooke munziriza ezange sooke muleetera oneki engoye wabatebuka banga abatebuse naye era saabatebuka nga banziriza sente nga bagenda baleetera oli omukyala engoye nga tubeerawo tulindirira kale neŋŋamba naye okuyimyano ng'abalalu engoye tuvuddemu owino eno tetulabawo ngoye batuyimiriza waliwo ng'amaseppiki eri gye bagenza okukima engoye ffe tetsuppose gendayo lwaki nembuuza omusajja yali akolawa n'amasigiri naŋŋamba nti abo babbi bafere nadduka emisinde nenziruka ne sente zange nga mmanyi nti sente ekoze ki nziruse ne sente
okutuuka mu wawino onyumiza abakyala mikwano gyange bano abatusuubuza baŋŋamba okakasa ssente z'olina ezo ssente kuba zaali mu kaveera omanyi etaano gyali mingi mu biseera ebyo etaano ng'ogivungisizza 10,000 ng'olina ssente nnyingi ng'ozizinga bwoti olaba nga ssente ki nnyingi nga baŋŋamba okakasa ssente ezo zina nga mpugamba ssente nzirina naye nga n'okukankana mpulya nkankana ne baŋŋamba zungula ssente ezo okuzungulula ssente nga mmanyi bazinziriza nga bwe nazibawadde mu kaveera ka black nabo bampa akaveera ka black naye nga nali tuyimiridde nabo bwe tuti siyinza kugaa nti ssente bazikwata baziteekako ebbali oba baziteekako eno bagenda ngendo zungulula akaveera bwe nti nga mulimu bibokisi manyi ebokisi wawooloma wazirikawo nakankana kuba natya nawulya nga njugumira 5,000 ze nali nnina zenyinza okugamba ze nali nnina ng'ekansigaza 5,000 munnange ewaka mulese mugambye ngezi kusuubula batugamba mbu nti munnaye sinagoga nti wajja erinnya Halleluiah wololo nti ate bweyatuuka mu sinagoga wafunayo ettaala lya sitima ekitangaala kyakwakira munnaye kyenyinza okugamba nti Prophet Samuel Kakande wangi Prophet Samuel Kakande nyinza okugamba nti ye muntu ambeereddewo mu by'omwoyo ye taata ye profeti wange yanyambye ebizibu bino ebyensi nga bw'ojjoobira bw'oyita mu dduniya olaba ebintu bingi kituufu ogende wa Samuel Kakande waliwo eyali akuloze bizinensi nga bw'omanyi yeri akusika mu guwanga tambula mpola ate ekyokubiri challenges nga nnyingi ate ekyokusatu capital nga naye wakusika mu guwa bintu bingi by'obeera nabyo mu life anti munnaye bakirayanti baba bali ebweru abakulabira no ku mukutu bakulaba nti no Maama Halleluiah wuuyo biki engeri gy'ofaananamu munnaye babadde tebakimanyi ati munnaye nti Halleluiah yalinamu okusika omuguwa biki n'ekyokulala ettaala lya sitima ly'olina nti kugamba nti mu bulamu nga bwegambye nti nze jja kugamba nti nga prophet muzizzaako ebbali nga kuba ye taata wange ambeereddewo mu by'omwoyo bwe nsooka n'ennyimira nze kaŋŋamba nti emabega wange sirabyeyo omuntu ayimirira nange mu kunnyamba nti kapito oba muki naye mmanyi nti mu bintu ebibadde binsoomooza oba ebinkwata oba ebinsiba oba ebinnemesa oba ebigana okitegeera ye musajja abadde okubanga ebintu ebiseera ebisinga ffe obeera oli mulokole onoonya omuntu ow'omwoyo ayinza okuyamba n'akusabira n'osobola okulaba nti oyitawo ye taata mbeereddewo mu butuufu n'enfuuka kino kyendi nendaba ne ku byembadde sisobola kulowooza nti oba mu kutembeeya kuli kwe natembeeya ndisobola okubaako kyendi ndisobola okuzimbako ku maka ndisobola okuvuga ku motoka ey'ebbeeyi oba ndisobola kubanga siyinza kugamba nti waliwo eyanteekamu kapita okuleka Yesu wannabisa mu Kakande mukubanga essaala ze zendabye ye gwe naalabye ye gwe ndabye yambeereddewo mami okozesa nnyo ekigambo okuloota okuyita kuloota oba nti olina kyewaloose biki mu mbeera okuva taata w'abaana bwe tuvaako Katonda bwe yamuyita tonabafuna kirooto kirala ekyakufuna oba ekifuba kinankwata simanyi Prophet Samuel Kakande yakugambye ebiseera ebisinga kyenyinza okugamba ekintu kikino nti omuntu ataloota mu nsi abeera mufu omuntu ataloota mu nsi abeera mufu just kyakuyiga omuntu bw'oba tosobola kuloota bw'oba toloota obeera mufu atambula mbuuza lwaki nti omuntu yenna waddembe okukola ekintu kyonna kyayagala no nga tokitegedde n'otambula butambuzi wali n'onogoka n'ogwa nga tokitegedde naye nze nnyinza okugamba nti okuva lwe nagende wa Prophet Samuel Kakande tewali kisobola kutuukawo nga sikitegedde n'omulabe ne bw'abajja oba omutegedde ate oyo eyandyagadde okujja mu bulamu wamulooseekokko saagala tosombuuza ebyo tongenda nnyo wala those are my personal issues ebyo byange nga nze naye kyenyinza okugambako ekintu kiri kimu nti ebiseera ebisinga kyenyinza okugamba nti nze kati ebbanga limmaze mu bulokozi ndabye obwakabaka bwa sitaani nga bulwana nnyo n'obwakabaka bwa Katonda ndeka naawe toyinza kukitegeerera era tojja kukitegeera naye nja kugamba nti mu bwakabaka bwa sitaani mbulabye nga bulwana n'obwakabaka bwa Katonda nenkikomekereza nga nkitegedde nti nze nganze kati kuleva wendi nti obwakabaka bwa sitaani tebuwangulangako bwakabaka bwa Katonda nti sitaani ne bwalwana atya
enkomerero tasobola kuwangula. Amina. Mami mpa akatalekeka. Akatalekeka ke kano. Ng'ontuludde mu kamera yange. Akatalekeka kenyinza okugamba nti kakano bannanga abakyala abalungi. Mbadde omuweereza wammwe omulungi ennyo Halleluiah Beauty Center. Halleluiah Beauty Center omutabuzi w'ekizigo mu kalazi zonna, oyagala kusala ku saizi omugejjo Halleluiah Beauty Center. Oyagala kola ku saizi zaffe nga bulijjo. Okwekyusamu ng'abakyala mukimanyi, jangu mu Halleluiah Beauty Center. Tusangibwa wano Wakiseka ku Downtown Plaza. Oba olina ebizigo nga bikwokezza, jangu mu Halleluiah Beauty Center. Nze nja okusobola okugamba nti weeks 2, weeks 3 sikini ejja kubeeteredde. Ekirala ekyokubiri, ku nsonga za ssenga abakyala abali eyo nga munyigirizibwa temutegeera kyakola, awo woolabanga wafunda wotosobola kuyita, waliwo ekkubo lyo ate nga wosobola okuwangulira waka nga tofunye walala wonna. Jangu nkuyambe, jangu nkubeererewo, jangu nkubuulire engeri gy'empaguzaamu gyensobodde okuwangulamu, nsobola okuba nga naawe nkuyamba nga nkutuusaako ekyosinga okwetaaga. Mbaagaliza ekiseera ekirungi, ntumirako maama wange ne taata, bakasomazi bange mwenna abampagidde era abambeereddewo. Mwe munfudde kino kyendi okubeera nti abantu basobola okunoonya ne bakulabanga ow'omugaso, mwe mumbeereddewo, mwe mikwano gyange abasinga. Oba nfuna bulungi? Omukulembeze bw'akukubira essimu kati. Yes. Omukulembeze bw'afuna ennamba ye y'essimu n'akukubira. Muwe n'akuwa seconds 2 mugambe eky'omugamba. Oh my God. Oh, Mr. President. Nkwagala nnyo gy'oli eyo munnange, bw'oba nkubidde munnange akasimu, bw'aba nkubidde akasimu nange naalyetaaze. Mu butuufu nange Halleluiah yange nebeera nga esobola okwakira buli wamu kubanga naalyagadde ebeere nga mu nsi zonna Halleluiah etuuka, kubanga emirimu gyaffe giyimiridde nnyo ku mazima, ate n'okubeera nti tulumiriddwa okuviira ddala ku muntu wa wansi okutuukira ddala kwoyali. Kulembeza ajja n'akubira essimu n'akuyita mu seconds 2 kikyosobola omugamba. Bannange kyenyinza okugamba omukulembeze emisolo ku bintu jasa atukendereze ku misolo, kyenyinza okugamba oba onfuna bulungi byenyinza okwogera nze ng'omusuubuzi ku saidi yaffe nga ffe, kuba munange oyina kwogerera wano sinsiye saagala nnyo kuyingira nnyo mu bintu bya politics, naye misolo awo wennyini mu programu eno wajja otya mu City embeera Uncle Brian K ku programu wajja otya mu City enebeera STV buli lwa Sunday ziba ssaawa 12 oba ojja otabuliro beera ne remote yo beera ng'olindiridde nti Uncle Brian buli ssaawa 12 olweva lwa Sunday aba aguse ku TV yo. Omukama omulungi abankuumire, mbadde ne Halleluiah Joyce Maama Senga, omukama abeere nammwe atukuume. Amiina.